omuntu mukyawe ng'olekamu gw'okyawa bujja ku kyenkya nga ye mukwano gwo yateekeddwa okukutaasa mu kizibu ky'olina. Era bw'obanga oyagala ng'okola ki? Olekamu. Bw'oyagala oyo buyinza okukeera enkya nga mulabewo nambeegi. Kati amagezi g'enkuwa okukyawa ku n'okwagala bibeereko ekkomo. Tokyawa n'oyitawo. Ojja kwagala oluusi odde okuba amaviivi wansi nga tekikyakola ki? Ogende nti mbaddeyo ndi mu nsobi, gundi yankozesa ensobi nga kiri too late. Naye tugenda ne tukyawa ne tuyitawo. Oluusi abantu abamu batuteekamu obukyayi bwe tutamanyi na nsibuko yaabwo, n'okyawa n'onyiiga. Oluusi tuyamba ku bannaffe kubakyayirako. Oluusi abatuteekamu kubakyayirako balina ebiki? Ebigendererwa byabwe ne bakutomeza n'ovuma omusajja n'omukyawa naye nga oli ku nsobi ng'ate omusajja ye mutuufu. Nabwe ogenda okuyimira mu maaso ga Allah ng'akubanja olina hakki ye. Obukyayi, omuntu bw'olaba nga ajjuzza obukyayi ku mutima obutaliimu kusonyiwa, nga Allah bw'agambye nti walaafiina ani nnaasi, basonyiwa abantu. Bw'oba tosonyiwamu abaaki? Temwagala Allah kubasonyiwa? Ala tuhibbuna yaghfira Allahu lakum, temwagala Allah kubasonyiwa? N'okyawa omuntu n'olugenderezo n'ogaa nti ne kabuli yange tayimirirangako, ng'ayinza okuba yagenda okusaba eddwage nti Allahumma ighfir lahu warhamahu, Allah akusonyiwe. Naye n'otuuka okukyawa n'ogaa nti ne kabuli yange ku jeneza tasemberanga, ne mukunnaaza temusembezanga, naye nga bw'ogoba musiraamu. Oluusi nga wamukyayira bwerere n'omuteekako obukyayi. Baganda bange abasiraamu, obukyayi mubwejjeeko ku mitima. Abantu baleme kubatomeza kubakyayirako bantu. Naye ojja kukyawa omuntu nga gw'oli mu nsobi, okulembeza obukyayi nga gw'oli mu nsobi ezisookerako ddala. So tubeere nga ekigambo ky'obukyayi tukikontrolinga. Sonyiwa. Nabbi lumu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali yeetoloola Kaaba, omusajja nga akutte ekitala mushiriku, n'amukwata n'amugamba nti ya Muhammad, mbuulira ani ayinza okukuntaasako essaawa zino? N'amugamba nti Allah. Ekitala nekigwa ne mu ngalo nekigwa wansi. Naye nabbi yanyiiga n'amuteekako obusungu. Nabbi bwe yadda Fatihu Makka, Allah amuguliddewo ekibuga Makka, lwakuba temusoma byafaayo temubijjamu byakuyiga. Nabbi abantu abaali bamunyiiza ne bamu. Mutindo TV, the best online TV.